abanoonyi b'obubudamu tugenda kubabudamya tugenda kubabudaabuda tugenda isibu naye nze nfunda n'omubyaŋŋondera ng'amanyi nze musajja we maama bakazi be Uganda mutamiza twebaza abatalibane twagala Abafaganisitani bakazi mu Uganda mutamiza laavu. Waliwo ekikyanneewuunyisa ku myaka gyo Kalifah abavubuka betufunamu obusente weba motoka twagala eri esinga weba nyumba ebirooto bibira bya nyumba eri kabejja teri abira kintu kya nyumba esookerwako ate nga nnungi gwe obwongo okugattagatta otya okulaba nti at least obeera n'entandikwa n'obeerako ekirabwako. Kiri nti nze nange esaakula nnyo nga nnina naye nakula nga njagala mbeeremu abo abalina. So nemanya nti n'abo abalina tebaali bagagga era nagenda okukiraba nga bagagga bonna abasinga oli watuuka ku levo y'obugagga ekiddako kwavuwala naye ono omwavu yalina chance ekola kyegaggawala nange nali mwavu nga nkola nga mbeeremu abo aboogerwako atleast nneme kukuswalanga ate n'erinnya lino ffe abayimbi batuswaza nnyo batwogerera ebigambo biki bingi omuntu akubanja just 15,000 naye nabanga akubanja akakadde nayogera ebigambo binyinga bwakola kinga bwakubanja. So kati buno obuntu ye backup yaffe omuntu nga webandi kuyisirizaamu nnyo amaaso awo wekikoma kundabisa byakundabisa biki ebyo kati ebyo nebikoma. So kati obutayagala kulabika engeri gye nakola erinnya kinkakatako kukola ennyo kubanga simanyi we naabaawo after 10 years aba bayaye simanyi kye ngenda bagamba ng'ate babadde bagamba Kalifah nze nakwagala kuva buto ntuuse n'okukula naye kinnuma nnyo ng'ate be saayagala bakusinga. Kalifah we mukola ebintu bwebiti ku muntu wa bulijjo kibeera okko omuntu okubeera n'ennyumba eyenkana bweti ate bwe kijja ku mooli n'ayogera nti lwaki Kalifah alina ennyumba eyenkana bwetyo kiki ebyo babeera balabe bo abatagala kukkiriza mazima nti babaagala gwe bakumalemu amaanyi. Abantu baagala okumalamu amaanyi bakugambe gwe osaawa osange golodi bakugambira okutoyo golodi laba uli ku butto yobutto bamukazizza laba nono ng'olieko ebibuto n'abisamba n'eri oba wakaweta wali mu nsonda n'abironda n'akubirawo esimu gwe ganange funye emaali okitegeera. So beba abantu ye akulaga nti kyokola kibi era akulaga nti gwosaana biri ove kana akaki akati niwerabidde nti n'ekiri ekinene era batandikira kana akaki kati oggwamu amanyi ensonga lwaki abayimbi tebabirowoozaako byazimba maki kati ye nga buli kaseera alinda kinene nti buli omu wano mu industry ayagala zimba nyumba ya Bobi Wine kikyamuyingira muki mu mutwe. Nze Kalifah njagala beera Kalifah okitegeera era nkola bya Kalifah bijja mu level yani oli waba yafuna chance ekola kiri akikole ku level ye bate tekitegeeza nti waba ayina ekintu ekinene talina bizibu ebizibu yo oba ngambe nti common factor yo tevaawo oba kalino oba mugagga bwati n'omwavu bwati ennyo ebizibu byabwe bw'obissa ku minzaani byenkana era okyovulaba period gy'osanga omugagga nga akaaba kikimu n'omwavu aba ali mu kukola ki olw'ensonga nti ssente ono aba azifuna gw'olabye nti mugagga waliwo buziba zaavuddeko naye ono n'agagga walo naye bw'aziyisa obubi n'atazikwata bulungi ng'ayavuwala. So ssente ez'obwe zityo era buli muntu nze kyenyinza omugamba kola ekintu ku level yo mbeera n'emu nemba nga ate siba na zero. So akatono ke kaba akako ne bwe kaba katono kaba kako nti ensi eno tekyuka abantu bennyini abakuvuma bebamu era bebawaayo omukono nti ddala mbutuufu. So kiri eri ggwe kukola nnyo n'okyusa mindset yaabwe tolifuna balabe bapya era teriwe balabe bakadde bonna bebamu wabula kukola n'omanya nti ono abadde takkiriza kankole nnyo akole ki akkirize bwakkiriza ng'avaayo ku saidi y'abalabe ng'adda ku saidi y'abakyaliibo era kintwalidde ebbanga emyaka ng'ena
myaka ng'ena. Era ndowooza ebbanga lye tubadde mbadde mutuwulira ate bamugobye wano ate wano ate we kale nga okitegeera omaze omukolera ekifo kyo ekyo langisiza ebyo bibaawo naye ebyonna bituwa okuyiga nti basobola okuvuma basobola okujolonga naye bw'okola ennyo n'osigala ku mulamwa ababadde bakuvuma bennyini bataaninga bafuuse bafaana. Naye olabikanga gwe mu ku bayimbi abaaseevinga wamu nange zaaseevinga nange zaaseevinga Justin nno kweyiya Justin ogamba naye mwana leero mbadde nja kyayonoka leero tunywe mukalu zibbanga zitutwala ebintu byaffe zaagala bitwala kati nga nze nina kirundi finance trust era twagala gavumenti etwanguyeeko etute kubanga abantu abasinga baagala kosa advantage eno nti abayimbi tebakola tebalina bajja ssente bw'abanga yeewola nga yakozesa oba property ye kanjitwale kubanga talina wagenda kujja ki ssente. Kati era abaddewo ku Facebook awo muye yaŋŋambye yabadde agamba simanyi mwosula kale nange ne mubuuza munaye mba nzizizza musango ki ekisooka wange kati nina okusulamu ate mulimu ebyuma ebyebbeeyi nina obbikuuma olaba oli abeera mu kamotoka ka $5,000,000 n'akatambuza ensi yonna n'abeera omwo era nze emmotoka yange sigigaba emmotoka nokitegeera so kakati naye mbasizizza musango so naye nga bwaguuga gali gennyini geega bwaguuga nago tujja gabalaga naye sofa kiba kirungi nnyo ne tusooka omulimu kubanga omulimu guno gusobola okukola ebirala n'ebirala n'ebiki n'ebirala. Eno bad character kino kyekirooto kyaffe kye twayagalanga okitegeera kino kyekirooto kyange nze ndinga kingi abeera n'olubiri era lubaamu abantu okitegeera si kola ate kubeera nzekka kola kubeera n'abantu era wano mba kivula bizimbe bingi basobola nga basobola gano maka gaabwe kubanga be bampagidde n'embeera kino okitegeera bino kyabwe ky'abantu so ebyo kale ebyo ebizibu tunaabisolovinga but so far maka gaffe nga bad character ng'ogyeko bad character kati ate zo akimanyi oli swahaba zo zigenda kikola zitya kati manyi akiwa neemu ebyafunyewo okubeera kiggwa kitya nga we wali studio aki naye olina obbeera ate gano maka gaffe era ebyange kati labayo kankuwa example eno olaba abayimbi obuyimbi besirinaako Oluganda bo bajja kati ate olwo omuntu wange naye biba bibye bonna bad character nze number 1 mutabani wange number 2 nawo nozaako maama nozaako ekitegeera kyenyiza kugamba so ndi kino kyaffe as a family ate nga kubanga buli abeera concerned ku Kalifah like my mama aba ayinako obuvunanyizibwa my brother ayinako obuki my wife ayinako obuki obuvunanyizibwa so kino kyaffe leero nawoneka kati ng'ozenze olaba luli amanyi gali mangi ng'okyalimu n'ebyopangisa kati wano sikutya nnyo naye era mutabani wa bebekulu ayinako oluumu yaawo epas alinako oluumu epas naye akyayinako epas wagiziba abana bakyalina ku luluumu kwe luumu kwezera nti mukutoba nazo nzimale obamalire ennyumba zaabwe obatte wajjeko engalo bwe kiri naye nga ensonga bwe ziti zibatuukako olw'ensonga nga tubeera ne basponsors baffe ab'enjawulo kwe kuli Sozo Properties ono ng'agula ebintu ebikozeko eby'omu nnyumba restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi asangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo Kasamitala Cargo and Logistic Company ono ye n'akugamba nti jangu mukole business
business akusabaliza ebintu okubijja e China abireete mu Uganda oba okubijja mu Uganda abitwale China mu nnaku 3-4 weddu kwegamba asangibwa ku Total ekizimbe kiriraanye Jesco mu kibuga wakati oba ku namba z'essimu eye China n'eye Uganda nga wozaba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakusupplyingire ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe oleme kusula mu buliri bwesittaza obuliri ng'amasuuka mabi blanketi nga tetegerekeka mosquito net toyina kwegamba oyina abaziwa and Sons babere nga bakwasa mu nsonga ezifaanako ezo basanga ku Mukwano Arcade enamba z'essimu weziri wansi awo. Kato Akula Construction ate bo ne bagamba nti katukolere plan y'ennyumba eya buli kika kye wali yagadde ku levels zonna ey'omutindo ate bakutereko ne biodigester oba septic tanker kiyite kyonna kiwali kiyise kabuyonjo eyo eriko tetwala space tewunya ya ssente ntono nnyo tenunwamu ya buwangaazi so bano basangibwa na Lukolongo ate era n'ennamba z'essimu bazina wansi awo eza office osobola okubeera nga ate obafunira omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music. Zerujja ndine Kalifah Aganaga omugagga omuto 221 mukyaliddeko side zeno Jinja Kaloli gye tuli eno obulamu bunyuma tuli ku lusozi simanyi gange obula kukola nnyo ne bafaani banga bambeereddewo ya ensonga lwaki kati saa zino twagambye katudde wano studio yaffe mu kifo ky'okuzitwala eyo mu bifo by'abantu n'ozimba studio manyi studio ebeera ina backlin inabeera nga nnyonjo inabeera ku mutindo kubanga abayimbi bagikoleramu bava ebweru bava Tanzania bava wa bintu bya social media so ogenda n'ofuna ennyumba y'omuntu n'ogirongoosa n'ogitereeza n'ogiteeka ku mulembe n'oteekawo studio bayimbi bajje landiroodi bw'atandika okulaba abantu batandise okujja ekifo kye nga kinyiridde bulungi nnyo ng'akwongeza ssente ebintu obiinstolinzeemu studio bintu jjukira wabeerawo installations nga zo za munda muli aba studio babimanyi so kati kintu ekyo bw'ojja n'agamba avaawo butuufu abakuzizza emabega n'ebintu ebikola kisonze ne ngamba bad character yange sakola business egenda kubaawo olunaku lumu njala business eno ebeerewo kubanga nange omuntu eyanyamba okufuuka Kalifah yali Ronnie Banton yakola Monster Studios yansanga ne Nashi namugamba oyina producer oyimba bulungi mwana gwe nkuwadde offer netugenda mu studio ne tukuba ennyimba yatuwaffe n'aba offer ne bakabako naye nakola ennyimba ezakabye nnyo ezange ne zibeera promoted kuvolo n'enfuuka star so nange ne kimbeeramu nti nange bwe nfuuka wakabi n'okukola studio nkoleyo ba Kalifah abaki abalala. So wano shiftinze studio Lubagale tukyagisuubirayo Lubagale tukyagisuubirayo jobula kati ndi ku strategy ekola zi branches ezenjawulo ti enefuse business kati tulina eno Kawempe nenga nenatete tulina ate branch kujja Muloko abantu bamanyiwo so eno mbeereyo kuva Monday paka Olwokusatu erina embeereyo kuva Olwokuna paka n'ennaku ezisigaddeyo kino studio twagala ne government etandika okugula bawongo omulimu nga ne tugenda mu banka kubanga kyannaku nnyo nti no studio zino ziraba otekamu ebyuma omulimu gwa music tebanatandika kugulabawo kutandika kuguvaliwinga na kutandika banka ezo kutandika kugulabawo nti osanga omuyimbi abeera n'erinnya nga liri wafe obukadde 100 nenga banka tesobola muwola miliyoni 10 eyagala amale kukola kasaaluuni ka miliyoni 5 ate ko bemuwolera miliyoni 2 okitegeera kyokka ate obusente obwo in case buba bumulemi ate neyagala ekungirize omuyimbi tumubanja nenga wamumma ne sente zolina okumuwa entuufu ezimukulakulanye ki eri zijja mu linnya lye kate bw'otuuka okwagala okumubanja noyagala ate okozesa eriri eriki so wali mu kumuwa sente tewakozesa linnya kumuwa value gy'alina kukola kikufuna bw'otuuka okwagala wanene okumubanja noyagala ate abantu obalage nga gwe bwewawola muki omuyimbi twagala government egulabewo mubeeyamba ng'eyambe ba promoter yambe ba bouncer naffe etandika okubanga etulabawo kubanga nze yange egenda kubeera ne branches ez'enjawulo wegambe katulina Kawempe nateete njagala tukole eggulu Mbale wonna ate guno omulimu tujja kugula inshallah tewali nsonga era agayina okugejja kubanga ne Qur'an etugamba tolekayo maanyi go buli kimu kyonna olina
buli kyoyagala osobola okituukiriza nenze nganze njagala okuba kuba kati wano mu Uganda wokka kinuma nnyo okulaba nga wano wokka Uganda mu central wava abayimbi ate nga Uganda yonna kyekiremesa abayimbi beeri kubanga ebyuma bye balina ne standard gye bakolerako si emu ku standard gye tukolera wano kati bwe nsitula standard gye tukolera sa wano nenjitwala embalala ab'embalala nabo bagenda funa Kalifah omulala nga weeyo ku Christmas tekijja baleme kubeera babi nnyo bakotogera abaana baabwe ku Christmas era batuuke bayite ba Kalifah akuva e Kampala ukitegeera nga baana b'okukyalo kyabwe ennaku ebaluma ukitegeera so kati wetutwala studio zino ne tuziteeka eyo mu byalo byabwe bakulaakulanirayo abavubuka ne batava mu byalo byabwe kutunda bye balina kujja Kampala so vulaba njagala gavumenti egatte music ku curriculum wa Uganda tikubanga tubale omusawo asoma emyaka 9 oba emyaka emeka ne sente ate nnyingi ennyo ne tubalabalamu omusawo okugaggawalako oba okubeera successful mu bulamu kimutwalira ebbanga ki then tuleeta ne John Black atalina degree n'olaba John Black essaawa zino alina akawundu alina egundi bwe tubalabalamu ebbanga lyeyakakolera n'omusawo yakakoledda omusawo ali ku level endi bonna batandise enkulaakulana ye okitegeera kakati lwaki tuba twesiruwaza ne tutagula bawuguno ng'omulimu ate ogusobola okuyambako ne bano abatasomye ne bafuuka ba billionaires kuba tekitegeeza nti asomye alina okubeera billionaire okitegeera so kati bino kati ng'eno bad character bwefuuka Aganaga music school abantu Aganaga music oba school of music and digital marketing and entertainment business abana bayiga ebintu bino kati obwa sawa zino companies zona zitambulira ku blogging zitambulira ku digital marketing naye eyo course terina mu ssomero lyonna yebagisomesa tewali tukyali kubiera history simanyanga abangereza ne bajja ne batuwamba 5 nenga kati omwana alina kuyiga bagulawo batya website bwenjigulawo ntundirako nti ebintu byange bwemambadde ntunda manda nkoze okitegeera bwemani ne motoka just nkoze nti okwegatta ku Uber driver ne manganfu okitegeera so kati ebintu ebyo tulina okuzza amasomero agataliiwo gatandika obbisomesa so tubadde tusaba gavumenti ekyo kitunulemu era tubagamba tugenda kutema omuntu ejjambiya yenna yeesinisiza amannyo mbu simanyanga nakuwola ngangangangangwa otonaba kunsasula tugenda batema butemi bwe kiri si byakutusiruwalirako kubanga oba biri mateeka covid yali mateeka yajja buzzi kati tugiconsidering eyo factor muleke kwefuula abasiru mwaba banka muleme kwefuula abasiru kubanga nakati saawa zino mmwe batukwata mwe ne babayita b'essential ki wakazi mwe ne musigala nga mukola muli ku musaala twajja ne twewola yes ewammwe naye twewola nga tewali covid ye mu covid lwaki temwajja ne mutubanja lwaki mu covid nga batukutte lwakisirwe mwajja mulukuba babataffe bakyatukutte ukitegeera so kati muleme kwesiruwaza nakutumanyiira era mpita Madam Edith Nakalema akola ku anti corruption unit tunula mu bintu bya banka bagala okubba ebintu by'abayimbi kubanga tebakola era ffe batwala ebintu byaffe tulinze ekintu kimu 226 nga tukyusa bwe kimba mutufuze bubi kwale tugenda kukkiriza president gwakedde ku macho tugambye mbasibye mubeere waka tugumye tetubbye tetusse muntu tugumidde waka emyaka emeka 2 ate abatubanja bo baduumidde obatadde obanga atuyekera ekyo ate tufuna wa egulu gwe bameka bolaba nti bavuddeyo balina kye bafuna buli omu ali mu kweyiyaayo buli omu abali mu kweyiya ate eggulu teri sente esobola kumala bantu wabula ekintu ffe kyetwagala kiri kintu kimu just presidential directive government vayo ogambe mu ababanka muleke kwesiriwaza temulaba nti abaana tukyabakutte mutambula ku ssaawa 2 abayimbi bakola kiro bakolawa kati kiki ekikutwaza ebintu by'omuyimbi nga takola era ekyo gavumenti mu mugenda okutusasula we shall just sue the government tuba tusuwenga gavumenti banka bwe twala ebyange mansuwenga president kozi otaddewo directive ninzigoberera
okitegeera oŋŋambye tubeere waka ate ewaka ekiro n'osindika amagye mukube buli ali mu nnyumba kiki kyobugamba otugambye tubeere mu nnyumba ate osindisa amagye gaga buli ali mu nnyumba mumukube emiggo so kati ekyo kigenda kundeetera okwagala okutegeka ekivvulu kyange ku lo anti kiekyo kubanga lwaki banka tegenda kutwala kintu kyange naawe okirabe nti ntobye mu industry eno kate banka yo gavumenti tevuddeeyo kunnyamba nkole ki nga ate yeekulira zi banka ezo olowooza tekaba kakodyo gavumenti kuyita mu banka kutwavuwaza nze ng'omuntu mu covid-19 ono kyemwebazaako maze emyaka gino 2 nga ne mu kwega production era kati ndi producer omutereevu omujjuvu sobola okukolera oluyimba kuva ku ntandikwa mastering mixing byonna n'ogenda n'ofuna hit so abayimbi gye muli eyo kitunyigiriza naye ate temufaayo nze at least neeyongeddeko ku industry ngenda kubayambako tujje omulimu gwaffe era buli muyimbi ali eyo ayagala okumuwandiikira oluyimba ennyimba nziwandiika ekyo mukimanyi ayagala production ennyimba nzikola ayagala consultation just ku industry ekyo nakyo oba oli manager onoonye oyagala amagezi ku muyimbi kigwosayininga nsobola okuwa amagezi oyagala kutandikawo studio yo nsobola okuwa amagezi so guno music mulimu ekikwatagana ne music oba ekikwatagana n'omulimu gwa music wano bad character tusobola okuyamba companies tuzisaba mutuwa obulango companies zonna eza gavumenti n'eza sekinoomu tubasaba mutuwa obulango mwenna maani mama fiina sima kombucha tusobola okubakolera obulango bwammwe tusobola okukola obwa audio ate ne tukola n'obwa video so yonna gy'oli eyo tubadde tubasaba mutuwe emirimu business yaffe eri registered eri company yaffe eri under Aganaga Music business ye bad character basobola okuyita ku Kalifah Aganaga basobola okuyita ne ku bad character baba batufunye zonna kweziri oluyimba lwa Afghanistan oyimba bo by the end nabuyimba bubiri inawo akaragaawo kagamba nti ebyokukyakala mabala njagala tubiddemu when the song is nice tijakaddamu kino ekibuuzo mbuuza njagala mukiddemu akayimba mwagala kapya oba mwagala akakaddemu kati akavidiyo kafulume naye nga ate Abafghanistan bo bakutte wansi ne waggulu buli muntu agamba ayagala Abafghanistan era vidiyo egenda kufuluma akayimba nakabateeredde ekyo kikulaga nti music muzzeemu ate kino njala kibiri kyakulabirako eri bavubuka bannanga bakyalobedde mu politics yaggwa dda ne bali bye twali tukubira enduulu balaba Segirinya batandika ddo sasulwa omusaala singa baali bagamba nti bababba kati singa n'omusaala baaguzira ne bagamba mwatubba ntubizize n'omusaala sigenda kukola ki niye ali mirimu akola balonda dda leader of opposition bobo ene ebintu bitambula buki tuve mu kwesiruwaza n'okwezza emabega n'okwefalawidisa bira byokusimba wumbuulira ebyaddala bulandi yali just kukyamukiriza wali wagambye nti oyagala kwesimba oba kyalimu no eno eyo kari ya ndala nali ngitandise era nagitandika nkyewulira era abavubuka mbategeeza nti abeerubaga mbategeeza nabo sabavuddemu bayinza ogamba ate yatuvuddemu nodda eno kawempe twataddeyo branch naye ate erubaga enateete bamanyiiwo tuli kujja mulooko nabagambye eno twazimbyeyo branch nenate tetulinayo kiso abantu beerubaga bo kyenyinza obbagamba nti nabalaga nti njagala era nkyetaaga nkyali muvubuka muto obula ndi mukubalagira ddala ebintu nti nsobola okukulembera waliwo mba temwanzikiririzaamu mujja kumpa chance ey'okubiri ku 226 temuggwamu maanyi tusigale nga tufata titulemu kwawukanamu bino bya politics bino byaki politics bwaggwa nga tuddayo kino bwe kijja nga tugenda n'ekyo then bayimbi bannange tetuggwamu maanyi twongere okugamba gavumenti etutaddi Mr. Government tubadde tusaba ng'abowino bwe wabata bwe basobola okukola ab'omu kikuubu abaakeedi abavuga boda naffe tusobola okukola nga wadde obulwadde weebuli kijja kuba kibi nnyo nga ffe abantu bammwe mutulaba tutandise okusabiriza tutandise okubeera mu mbeera embi nga mukeera ku makya kutugamba mbu mukole omuntu obutakola kibi nnyo ate nga mumwennyini mumutaddeko embeera ey'obutakola naffe mutute tutandika okukola tukoye okubeera babbeega abayimbi bali eyo bambi babeera mu kweyiya
kati nze ngenda mugenda ne mugamba bino simanye ebi bagamba esegiri nyambo simanye yatemya abantu ne sewanyana nze ndabira ddala bbula lya mirimu mbavubuka tebalina kyakkola bayimbi so luli bambi bounsa agenda mu jimu ye n'akolakola oleggula agenda ku bounsinga talina budde bwebyo ne bwomuteeka mu ddiiru ezo za kugenda kukola ebyo ne kati omwana atakola talina nasuubi ddiiru agenda kuddamu kukola agenda mu jimu kukola bunyama kati in case kala akusanze mu ruumu wali mu lukuubo olina essimu omwana we mulwadde mukyala we mulwadde abe waabwe balina ebizibu bamubanja agenda kukola kyalina kukuba bikundi ukitegeera so abavubuka sigenda bavumirira mulina vumirira gavumenti nenjigamba abavubuka bayiize ekyokukola bw'otabayiize ekyokukola ogenda nenya basegirinya ogenda nenya baani ogenda nonya baani nenga abaana tebakola omuntu amaze emyaka 2 nga takola asobola okukola ekintu kyonna aba omuntu yenna atakola kyangu nnyo mukozesa ensobi nti kale segirinya waba yaguza abaana era singa abaana abo basangiddwa nga bakola tosobola muzza mu nonsense oyo ne kati takola talina ssuubi bajja mukozesa ebibi byonna so tubadde tusaba gavumenti tugende tukole ekisusse ekimala kikola kimala. Okay. So embozi ya Kalifah Aganaga tetugenda kuba tusukawo wano enyuma naye olw'obudde tugenda kuba tugitemako naye ng'ekikulu ekibadde mu mboozi eno kwe kubategeeza nti mwenna bafans ba Kalifah Aganaga abaali yagadde okukola music abaali yagadde oyingira music munoonye Kalifah Aganaga ku Facebook mumunoonye ku YouTube mumunoonye ku Bad Character Facebook mujja kuba nga atera ensonga mwongera okuzitegeera zonna ezikwatagana ku nteekateeka zonna z'abateerawo studio eri setup buli kimu kiriya mujja ate mbere nga mukwasaganya ensonga Kalifah ndi proud of you ku myaka gyo munnaage singenda nenkulaba awo neŋŋamba naye akasajja kano nobeera nga tera gwe mutwe gwe gumu wemuva ennyimba ez'akabi awo twebaze mukama mpozi nyinza n'okwebaza ne muzeeyi wange yatwala obudde n'abaleetera Kalifah nze lujja mbatadde paka ate program enadda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.